era Kyagulanyi entalo bwezitewo abadde bajja bantu ku ssente nga bazibajjako ebyaddala gumirayo mukwekweka gye weekwese kuba bano abakaabira ne ku TV amaziga ate bakambwe nnyo nga bakulabyeko n'okusinga mwami Museveni bakambwe n'okusinga mwami Museveni bano bakaweesa omusajja gwolabye ku TV y'eggwanga ne ku mikutu gyammwe nga buli lw'okyogerako agamba tuyogere nakunkumusa amaziga nga afiiriddwa maama we oba omwana kwaga amaziga Kaweesi yakaabye omuntu agakaaba nga aviiriddwako nnyina oba mwana we bino ebintu byendi mukuwulira omulala agumagumako aga amaziga ga Kaweesi gakaaba ga muntu afiiriddwa maama we oba omwana gwazaala ebyo ebintu bibiri ku nsi teri kintu kibyesembereza kuluma wonna wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina muna PFF Hassan Kirunda tugenda kwogera naye ebigambo olwaleero agenda kusooka kubuuzeeko tutandike puroguramu y'olunaku olwaleero so tukwaniriza nsaba obuuze ku bantu abatuwuliriza n'abatulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nebaza bahajjati bahaji Allah batanasobozesa kugenda mwenna naye nga munywezeza empajja eno ey'obusiraamu y'Ramadhan okulaba nti Allah abateeramu obwangu okumalako ekisiibo kino n'okukubiriza mu busiraamu yenna alina kaalina okuyamba munna atalina mu butonde bwaffe obusiraamu buno obulaba bwaviira ddala mu butonde bwaffe obw'abaddugavu kuba obusiraamu tebukkiriza gwe kubeera nga olina n'otayamba alina n'otayamba atalina naye mu kalica yaffe ey'abaddugavu wano ekyalinga mwana bwe yakulira ku kyalo nga mwenna awo atambula n'alya wasanze emmere eyidde wakolaki walya emmere naye byakati byakyuka bifene abaana ng'alinya omuti gwonna gwasanze ku kyalo n'alya nakola byali byakweyamba ekyalo nekikola ki ekitambula so basiraamu nga tuli mu kisiibo kino mukkakane n'okugamba muganda wange Hamu Kigundu naye musiraamu okukkakanya obukambwe n'effujjo byokola ku bantu mu mwezi gwa Ramadhan ng'abasiraamu mu mwezi guno omutukuvu gwe baba basibye sitaani zonna nga ziri ku njegere gwate okulaba nga ogukoleramu ebikolobero ebyokumenya abantu n'okaabya abantu amaziga buli lw'okaabya abantu amaziga Katonda gw'oba okaabiza amaziga so muganda wange Kigundu va mu malala wakiri kalica weeba ekulemya ogigondera tuyamba ogondera eddiini kale tweyanza nnyo jala tutandikire ku nsonga ya Engineer Stephen Kaweesa we Nansana eyo yayagala kadi ya NP Nansana municipality n'atagifuna naye kati kumpi wiiki eweze ali mu maziga akaaba agamba nti NP yamutegulako miliyoni 600 ng'esuubiza okumuwa tikiti naye neremererwa n'okumuwa tikiti ensonga eno wagitegeddeko nga Kirunda era ogyogerako ki okusookera ddala kyannaku nnyo era kireeta enyiike ku mitima gy'abantu nga ffe abeewaayo n'abantu nga badokita Besigye abali mu makomera n'abantu abamu abafiiridde mu lutalo lw'enkyukakyuka okutandika okuwulira amawulire agafaanana bwe gatyo mu byobufuzi okusookera ddala ffe politics tetumutwala nga business politics abakiyingiramu bonna baba balirwedde okwenganga embeera yonna ebezze mu maaso gaabwe kuba politics kubeera kukulembera abantu mu bizibu byabwe ne mu birungi byabwe ne mu bikyamu buba buweereza obuli abantu kati obuweereza bw'abantu tebagula bugule kyova olaba ffe we bakomansolizinga politics n'atandika okugyamu ssente ne tutya nnyo ne tumanya nti kati kino kivudde ku buweereza abantu batandise okufuula politics emirimu omuntu okutuula wali n'abala n'agamba bw'ofera n'ofuna ssente bwe ziti zikola ki
zikuyisaawo najja n'omusimbi n'ayitawo nga tayiseewo wa buweereza bw'abantu kuba abo b'oguzeeko obuguzi akalulu ate osobola kugamba nti obaweereza naye nuupu n'abakulembeze ba nuupu kino sikyakubaatakinga kuba ebiseera ebisinga tubyogerako mulina abantu bammwe abekekkereza mu kulowooza abalowooza nti tuli mu kwatakinga Kyagulanyi oba abantu abalala. Tewaliiwo Muganda yennyini akugamba nti tewali mukka gubeera nga tewali ki? Tewali muliro. Awali omukka tewabula muliro. Yes, awali omukka tewabula ki? Muliro. Abantu tebasobola kuvaayo kuviira ddala lwe mwajja nga bakomplaininga ku kyokujjawo ekyokubajjako ssente. Ensonga eyo ne mugitwalanga ey'okusaagasaaga. Kuba olwaleero ffe tudulinga ne Mwami Museveni okugoba mu gavumenti enguzi. Kati ate mwe mwagirese mu lwatu ne opposition egye. Kati muvunaana ani okusookera ddala n'ekibiina ky'ebyobufuzi kyennyini okufuuka bizinensi nti kadi batunda ntunda ekyabutawaana. Kitegeeza kyo tekibeera ku buweereza bwaki? Bw'abantu. Kibeera ku buweereza bwa byanfuna. Ekintu kino kyeyolekedde nnyo nti Kaweesa nja kumwogerako naye obukyamu bwe buli. Leka nsooke nzire ku institution ng'eya Nuupu. Ekintu kino kyeyolekedde nnyo nakikubuuzaako wano nga ndi ku mukutu wano nga tugenda mu kalulu. Naye ngamba waliwo akaseera akagenda okusoomooza okulaga Kyagulanyi byayogerako abikakasa oba asaaga. Naye ngamba Kyagulanyi waba anoonya bwa pulezidenti alina okukyawula n'ebyobubaka bwa paliamenti n'ebyaba meeya. Ekya pulezidenti? Yes. Kuba omuntu anoonya obwa pulezidenti at first nakikugamba kyosookerako ddala ku uniting side gy'ovaako. Ne mubeera nga mukwatagana. Naye mwakirabye nti Kyagulanyi mu kibiina mwennyini yabadde n'olutalo olw'abampuuga. Ng'era nalwo luva ku byanfuna. Zaali ssente miliyoni 5. Kati Mpuuga we yabadde miliyoni 5 ye Kaweesi wa 600 ze yaleese. Nga ayogera ssente ezo nti agulwa kadi si Kaweesi yekka, waliwo mubaka yali owanjeru municipality. Ayali owanjeru? Jimmy Lwanga. Yes. Era naye yayogera ku ky'okumuggyako ssente nga bamuwa kadi. Kagabo n'ayogera ku nsonga ze zimu eza ssente. Bashiri Kazibwe n'ayogera ku nsonga ze zimu ez'okumuguza ki? Kadi. Abantu baweze bangi boogera ku nsonga y'emu. Tetusobola kugisirikira busirikizi kulowooza nti bali be bakyamu bokka. Mulina okutunuulira muga naye walaka waliwo ekikyamu. Tuteeka okutunuulira waliwo ekikyamu kandi ne tutunuulira ekikyamu kiri wa Lubongoya, ekikyamu kiri wa Nyanzi, ekikyamu kiri wa Kyagulanyi kennyini, oba kiri wa Babi Itungo, oba wa Katana. Ne tukigonjoola webanga political party ng'eri mu bya serious bya nkyukakyuka. Tesobola kutwala nsonga bwetu. Anyway, ekyo ekintu ekya Kaweesi kyayogera bwe kiba nga kiri serious. Nalabako Ssennyonyi ng'avunaana munnamawulire gwe bayita Diini Lubowa-Saava nti amuwaayiriza nti amulebudde. Kati waba yasobola ovunaana Lubowa-Saava nti amulebudde, ekibiina kya Nuupu kirina ligo tiimu namba. Ono waba abalebula mu public n'akaaba n'amaziga nti bamubba miliyoni 600, lwaki tebamutwala mu kooti? Ye mu kooti kujja bayamba ekintu kimu, okujjayo ono Kaweesa bijje bive ku social media bidde mu nkola entuufu. Kaweesa agambe sente naziwa Lubongoya oba naziwa Fada oba naziwa ono. Ekyo nakyo tukikole ki? Tukitereeze. Kyekintu kye nagamba nti twagenda ne tulaba nga Nuupu amaanyi gaayo gali nnyo mu kunoonya ebifo bino ebyokwesimbawo ddani onoonya obwa pulezidenti. Bino obwa kansala bwa meeya bubaka bwa parliament. Yes. Kyova olaba nti ne Balukwago ne Bamugisha Muntu
abagamba nti ffe tetujja kuba katutunula balukwago ba Ssemujju babadde balwanagana ne Mwami Museveni ng'atutte DP ng'atutte FDC ne badduka eri nga Mwami Museveni abagobye ku kitebe kye Najja Nankumbi ne bewogamye Katonga wali ne basenga ne bakola akayumba we banaabeera ne bagamba nti Kyagulanyi oba wankyukakyuka tutambule ffonna Kyagulanyi nabo yabakubye n'abateeka ku ttaka ne tugamba Mbugisha muntu Najja namugamba nti kale tutambulire wamu ne tukola ekisinde kye bayita United Force of Change kyonna Kyagulanyi mu kalulu teriyo gwe yakwataganye naye bonna yabadde abatwala nga ba enemy ng'ayagala kuyisawo babe nti kati kitegeeza mu aspect eyo ensonga ya Kaweesa eba ntuufu nti bano struggle siwe wali amaanyi gali mu kunoonya ki before tulina ebintu ebibi tubadde tuwulira ng'olugambo wabadde olugambo olubadde lutambulira ku meeya wa wano mbeera ze kyekibiina kibadde kimusaba ssente buli kiseera n'atuuka n'okutundanga n'okusinganga ettaka lya famire wali bamanerenda atekeyo eri ekamooca ekavule okukuuma kaadi ebibadde nga byambu ng'era naffe tubiwulira tetusobola tulowooza nti balebula kibiina nabo tutandika okulaba abantu nga bava bwe batyo ebyo nabyo byonna kituleetera okakasa nti tomanya bibinyizo bwebiki ebituufu n'ekirala saidi ya Kyagulanyi ng'ogiteesaawo n'ogisunswa n'ogizzaawo n'otunuulira ba Kaweesa bo bayingira mu kintu nga bakyetegekedde kati tugenze ku bukyamu bwa Kaweesa omuntu kwazi n'ensonga twazoogerako nti woba towetegekedde kuyingira byabufuzi nakugumira bizibu bibeera mutojja era netubagamba nti abakayingira ebyobufuzi musooke mukakane muyige bwe batambuza ebintu bino tubitambuze mu miramwa emituufu n'obutonoona abantu baffe ne bagamba abo beeraga gindi yabagula dda befuula abateketeke bakola kati nze kirundi oyinza okunsanga nga nkola ekyo Kaweesa kye yakoze ng'oteekayo sente mbufuneko nze oyinza okunkwata obujega bwe butyo nze osobola okunteeka mu mpola mbuzi ndikuwa ente onteeka otya mu kyanyisi kano kafuna kano tekafuna bwokyango oteekano ofuna omutwalo ofuna ebiri ofuna munaana nonteeka ebyo naye Kaweesa nga tonnamutunuulira ekikwasa ennaku kintu kimu ku mawulire nze kirunda genfuna nti bambi ebintu Kaweesa bye yatunda si bibye byani bya famire bya maama we yateekayo bya famire ddala omukazi mukulu yakola asobole okwetegekera obukadde bwe mu bintu ebinaamuviiramu akasente akamuyamba mu bukadde mwe mwenna mubite otunze property za famire kuba Kaweesa ebyadde atalina kyapa kyaleetaawo nga kike gwe yagamba abadde akola mulimu ki kyeyamaani wakyalo nga guyingiza sente meka omwaka sayogera ku bya sente naye mutwalo buli mwezi bamuwa mutwalo 12 chairman kati emitwalo 12 chairman gyafuna omwezi gigula ettaka n'aba n'ekyapa ekyakulageko ekyapa ekirima Kaweesa famire ye erina ebintu ebyo maama we era ebintu byatunda bya maama we nti kati bw'otandiika nga Kyagulanyi kituufu abantu balya ssente abantu abagenda okuwalana si Kaweesa yekka kwasinga byabadde bya Kaweesa ogenda kuwalanyibwa Kaweesa owalanyibwa abaana ba Kaweesa owalanyibwe mukyala wa Kaweesa owalanyibwe maama wa Kaweesa owalanyibwe abaana maama wa Kaweesa bazaala bonna ababadde ba beneficiary mu bintu ebyo era Kyagulanyi entalo bweziteewo ababadde bajja bantu ku ssente nga bazibajjako ebyaddala gumirayo mu kwekweka gye weekwese kuba bano abakaabira ne ku TV amaziga ate bakambwe nnyo nga bakulabyeko n'okusinga Mwami Museveni bakambwe n'okusinga Mwami Museveni bano bakaweesa omusajja gwe walabye ku TV y'eggwanga ne ku mikutu gyammwe nga buli lwokyogerako agamba tuyogere nakunkumusa amaziga nga afiiriddwa maama we oba omwana kwaga amaziga Kaweesa ge yakaabye omuntu agakaaba nga aviiriddwako nnyina oba mwana we
oba no bino bintu byendi mukuulira omulala agumagumako agamaziga gakawesi gakaba ga muntu afiiriddwa mama we oba omwana gwazaala ebyo ebintu bibiri ku nsi teri kintu kibyesembereza kuluma bweyinza oba oli mwana muto nga tobituukangakokko wafiirwako omuzaddewo nabituukako sewo siri muto nnyo wabituukako wali ozeemu okufuna ekintu ekikuluma mu bulamu bwo bwekityo so kati abaali mu kaseera ako twalabye Kaweesi nga takaaba amaziga gage yekka ng'amaziga ago galiko famire emabega n'abantu bangi ababadde balya ku bintu ebyo bye baatunda n'ateekayo eri ssente kale ne bagaana ogimuwa ago kati olwo olutalo mwami Kyagulanyi yonna gye weekwese ne famire yo yongera obukuumi gye weekwese ne ku famire yo bantu abo abafaana bwe batyo kuba olwo olutalo lunene abantu bangi babikaabidde munze munnaye nakawulira n'okuwulira nti mu politics bajja ku bantu sente ne babawa kaadi bafudisa abantu babawanga kaadi zabwerere n'ekibiina ne kibasasulira nomination ne posta ne bazibawa nga ne president lwanaagendayo nga Besigye nti agenda kubayo laale kibiina kye kitegeka laale eyo ng'ono tateekamu ne kati sebo byaba tubyekanga n'owulira nti Kyagulanyi wanaagenda waba agenda Mpigi gwe Nambooze ne Irudamani mwe mulina okwesonda sente ne mutegeka laala yajja buzi kwogera n'amafuta era mugamuwa Kampala ne ttiimu ye yonna ebyo nakabiwulira mu byobufuzi emyaka kumpi 25 gye nkulungudde mu politics badde sikiwulirangako ate singa tetuli bagagga ffe tubaddewo emyaka 2 nga FDC etopins wali owuliddeyo omuntu yenna akugamba nti baali bamuggyeko sente ez'okugula kaadi kwana awulira ne Munyago agamba nti FDC yawagira muwanga Kivumbi eri e Butambala nga teffe tubawa yakwata sente ne Bannambooze we twabawagiranga nga mutuka ey'ebyuma ebitambulirako bwe bagenda okwogererako tubiwaayo ne sente oba kukuuma bululu ne tugenda ffe nsula twali bafala naye ndowooza mwe mwali ku nkyukakyuka naye nze neebuuza ekintu kimu kyentera okubuuza Abanayuganda omuyimbi mu music industry asoose osettinga kilaasi y'okuyimbira sente nyingi mu Uganda yonna ey'okuteekawo nti omuyimbi asobola okuyimbira ku miliyoni 10 oba miliyoni 15 kino kyendi mu kugamba kibuuze bapromota bonna era bapromota bamala ne bateeka olutalo ku muyimbi oyo okupaaza bbeeyi muyimbi ki bamuyita Palaso ye yateekawo embeera eyo Palaso ye muyimbi mu Uganda ayasooka okuyimbira miliyoni 15 ku 16 okugula ezo bano bakamiliyoni bakyagulanye babebekulu babadde nga mubatendereza nti bamaanyi naye nga bayimbira obukadde 2 nga sente ze babawa era ayali baletinze music industry ogiteeka mu generation endala y'okuyimbira sente nyingi yabadde Palaso era teriyo promota ayagala Palaso olw'okupaaza ebbeeyi era saa zino buli muyimbi era Palaso bw'amala okirinyisa Shiba Kalungi naye n'alinyisa nadda mu miliyoni nga 10 eyo bonna abo ba David Lutalo banne balinya nga setinze trend yani yono Palaso kati ku mulembe gw'Abakyagulanyi babadde bayimbira akakadde $5,000 emiliyoni 2 ng'owebbeeyi nnyo wa miliyoni ezi nga teriyoni gwe bagula 5 kati Bwana Gindi omuntu abadde mu music industry ng'eyo bbeeyi mwatambulira gwe naawe njagala ombuulira asobola okulaba olukaaga n'aluleka olukaaga lutegula ebyo ebinfulo biba bimeka biyitirivu buli gimu ye yayimbiranga 2-2 muganda nga ebinfulo biyitirivu era nze natunuuliranga abantu ne bagamba nti fine kituufu gye twogerako struggle gye twagala okutikka gwe muyita omwana nga si y'abaana y'abantu bakulu bo bamuyita mwana era nze nakyebuuzanga nti ffe tukuze ewaka ng'abaana tebatuula mu ddiiro etuula abantu bakulu
era abaana waliwo bye baba batesezanga obutesezo bagamba ebyokola nze kasaba ayita omusajja ono omwana njagala nkubulire buli kintu kyowuliramu nga bayita abantu nti baana bamalira ddala ne balemala ne bakola ebyekyana ekito abaana babooda babayita baana ba booda era ebigambo abaana ba booda bye boogerera obiwulira by'abaana oli ni waba wa myaka 3 oba emyaka 5 akubawo ekigambo nga tekyawukana na kya mwana wa myaka 8 akusanga ku pavement gyotambulira nakutomerera ate nakuvuma eggambo eddene bweriti nga yakutomedde kati ebintu byabwe ne bibanga buli lwosanga era nze nagaana ewange abaana nina omwana namubbula mu mannya ga taata wange Hussein Kakaire kati omwana oyo ewaka mama we nayagala omumanyiriza omuyita Junior nemuga wakiri muyite muzeeyi tomuyita Junior anti teriyo gwe bayita Junior niwaweza emyaka 6 asigala alowooza nga ba Junior nkubuulira era asigala alowooza nga ba Junior era nti kuba ye abakyera bakyematiza mu bwongo bwe okuva omuto nti muto takula nti era wolaba abatakisi abo babayita abaana ba takisi era tebakula kati buli kintu kyozimba mu mutwe gw'omuntu abanayuganda bayonoona Kyagulanyi Kasaba amufuula omwana nti akola by'abaana ki baana bato gwe video gyasembeyo okufuluma wagirabyeko waliwo yabadde alya fene y'abantu bakulu uyasobodde ogikwatira yakolera mu Buganda n'okulabika mu lujjudde lw'abantu ng'otudde oli akyabuwemu kiweebuula kale nga weerikodi olaba tebatukkiriza mu kalita yaffe wano mu Buganda n'ebusoga kutambula ng'olya bwamwe taata we yagamba nti okutambula nga olya mu buntu ky'abantu si ky'abantu kyo kya bisolo era ente yetambula ng'eri omuddo wali na wali omuntu atuula n'akakana ate omuntu okulya kuba kwa kyama tekubeera kwa lujjudde mu kamera kyovola naawe wano we tuli wano tosobola kubeera nti tuli ku kamera eyo ng'okola ki ng'olya so kati Kaweesa afuna atya obuyambi nti kati ono namulabye nga yazzeeyo akola eby'abaana abaki abato era na bino byoli muwulira mu Kaweesa kujja ku bantu sente kola ki nabyo bya kitoosi ya politics wa kisajja kikulu nti okuwa tikiti tunasooka kusikako ka sente okuwa tikiti ensonga ezandibadde zikuweesa tikiti commitment ku struggle lutalo lutugendako eri etya ekirala abantu b'omu kitundu omwo bakukkiriza nti oli lwedde obakulembera public acceptance then niwe banga tebakukkiriza gwe kennyini olina gye tuliyita capacity building eyo girina wa building bwa ey'obukulembeze ebirungo birina kuba Kaweesa tumukwatibwako ennaku wabanga kituufu yatunda ebintu bya nnyina si bibye sigenda agamba bibye ebya nnyina kuba nkimanyi ye tabirina ebya family eyo naye gifudde enjavu gye baali bakoleredde nga bagitegese lwa politics nti abantu bwe bato bayamba ne Mwami Museveni okukyayisa abantu baabwe okugoba abantu mu byobufuzi ate ng'ebyobufuzi obyagalamu abantu abagundiivu kateri omuntu mugundiivu agenda kulaba Kaweesa mbeeramu alina maziga gakaaba na family eri gye bafudde enjavu n'awalirizibwa okuyingira politics agamba kambyesonyiwa kitegeeza ekintu Kyagulanyi ne Kaweesa ekyokujja ku bantu sente kwasi Kaweesa ekasi yakyogedde kyongerayo abantu abagundiivu mu politics abalina capacity etereza eggwanga ffe ng'ekyo tugamba nga kitalo awo twatuukawo ddi era kiki ekitutuusizaawo tulina okwekuba mutooki ffe bennyini twetunuulire ddala bye tulimu byebituufu mwe abali ku ludda olwabula gavumenti abali ku opposition gye muyita opposition si opposition kyokka eggwanga bwerifa terisobola kufuuyira ku opposition yo kagolowooza nti bino byenkunyonyodde betwogeddeko ebyaamu babadde bamenya kali akatale waliwo omuntu ow'enyalemu asosoddwa bamutaliza abasenda lumu yes
bwe twagamba nti omwala gule muguzimbanga n'amazzi tetunagasalira makubo gye gagenda mugenda kwonoona ne babagamba nti balwanyisa nkyukakyuka amazzi bwe gayingidde amaduuka g'abantu gasosodde eryowenyali naye ndowooza eyo narrative erowooza nti ekizibu kinyiga opposition yeka nfu kinyiga ffenna bw'ogenda mu malwaliro ga gavumenti olwa environment abasawo gye bakoleramu nga si nnungi abakazi bafa bazaala nga tebandifudde omusawo omusange ekisenyi wali ng'alinga ayamba obuyambi omuntu omujjanjaba ebyo byonna biva mu politics mubi supervision mu minisitule ya LS ku masomero ago nafu bulamu bw'abantu bukola ki bugenda so ekintu ky'ebyobufuzi kikabya n'amaziga nga agakaweesi buli lwokiraba nga kyonooneka kuba si kintu kyakuzanyiramu politics buli lwatabanguka bantu be babonaabona wano kyakulabirako mwalabye ekiri Isirairi mulaba ekiri Irani ekiri Saudi Arabia ekiri Bahrain ekiri Kuwait oyo politics eyatabangusa si bayimbi politics tabire litambulirako ebintu byonna mu ggwanga buli wayuga bwati eggwanga lyonna kibuyaga aba alikola ki alitwala kyekintu kyetubagamba nti tutereze politics tumuteekemu empagi engumu tutegeere nti tuzimbye emiti mivule myereere empewo ni bwenajjanga y'amaanyi zijja awanyirira ebizimbe byaffe n'abantu n'ebirime byaffe bireme kukola ki kukosebwa kati politics mwatemye emivule ne mumuzaamu ebisogasoga empewo buli lwejja ekisogasoga ekireka kuki kutaka ebizimbe ne bibonaabona n'ebirime bye mulima ne bikola ki nabyo byennyini bigenderamu kuba akwata sente ku kaweesi kisogasoga simuvule tegusobola zikwatako ne kaweesi awaayo sente naye kisogasoga simuvule muvule tegusobola kuwaayo tegusobola omuvule teguvunamira mpewo empewo yegwekonako nekola ki nayo negenda munabyafuzi alina okuba nga yazimbibwa mu nkola y'omuti omuvule ng'enguzi bwejje mwekonako neddayo kuba kati bw'otandika okulya enguzi nga tonajja mu buyinza ng'abasawo abantu abakyala bafa mu malwaliro ne baba nga bamutwala mu operation ng'abadde wakulongosebwa ku ssaawa 6 abasawo ne bamwetooloolako awo bwe bamutunuulira bagenda omutuusa okumulongoosa ng'omwana waba tafiiridde munda omukyalo omuzadde ye kennyini akoze eki agenze ebiseera ebisinga bamugjamu omwana nga mulamu ng'omuzadde ye akoze eki afudde oluusi omwana n'afa omuzadde nga ye mulamu oba okufa bombi omwana n'afa kuba omwana oyo gyakoma okulwana bino mu byobufuzi siri musawo naye tutegeera ebintu bingi omwana oyo eno sisitimu mwabeera mu 9 mwaliira mwakola ki bw'atuuka ekiseera ng'agenda okuzaalibwa kino 9 kyabika mwana oyo n'avaamu n'asembera kibaamu amazzi nakigabadde abeeramu kati buli lwalwana amira amazzi gali nti ekimutta ate amazzi gali gaba makyafu era niwoba omuzadde beba abaana botandika okuwulira nga bw'aba asaya abanga kapa aba yamira kyowulira mu Uganda gye baga nti yamira kati tudde wano kukaweesa okitegedde nti kati kyendi mukunyonya nti enguzi y'abakaweesa niwe bakwata gavumenti n'ennupu ng'ebadde egaba ne kaadi ku ssente bino ebintu eby'abantu abafa nga bazaala mu basawo mu malwaliro bijja kutwipolinga bijja singako wano bwe tubirabira kati bijja kubisaamu emirundi 10 kuba olaba bakaweesa bakaaba amaziga nga gavumenti enakola ki tebanagikwata kati baba nagikwata
passport ejja kulinnya nga wali erina gy'ozisasula naye ng'okugifuna wano waliwo emiliyoni $3. buli kimu kijja kufuuka kyanguzi. Yes. Teriyo mu Buganda bakugamba akakyama amamera. Okagolola. Bw'okagolola kakola ki? Kakutuka bukutusi. Kamenyeka bumenyesi. Kati kino ekibiina tetugenda akiteekako olutalo nti lwakukisuula. Naye opposition ffenna tulina okwekunga kuteeka ekibiina ekyo mu order bwe kiba kiva mu order. Kisigale mu leeni yakyo. Kuba there is no doubt nti omubaka nze Nyakata Sinasa yayitidde ku kadi ya PFF. Ne mama wange waggulu municipality award Betty Achan. Agenda kubeera wansi w'obukulembeze bwa Rope Nupu gwe n'abeeteeseewo. Kitegeeza nti ebizibu bya Nupu tebisigala mu Nupu yekka. Weebeera nga ye leading opposition, ebizibu ffenna bitukola ki? Bitumira. Era nze sigenda kwogera nga wa PFF nga bakama bange be baani? Ba NUP. Nti singa temuli mu perspective etukulembera tetwandiboogeddeko bassebo abeekavule. Tugenda aboogerako lwa nsonga nti mwe mukulembera opposition ffenna mwe tuli. Buli kizibu kye muleeta ku ggwanga ffenna tukosebwa wamu. Wano twaboogerako nga mutandise okuligitimatinga kkooti y'amagye. Tubagamba abasibe bwe bagenda mu kooti temubasabirayo beyiro mu y'amagye. Buli lwogisaba mu beyiro ogiligitimizinga. Nga bwe mutwalayo abasibe bakireewo mubasabirayo beyiro. Aye ne mmala mugamba kooti teri mu mateeka, etali mu mateeka ogisabamu otya beyiro. Bino ebyobufuzi kirunda bwondaba nga ntudde wano olwaleero mba mwetegefu niwe bankwata okuntwala eruza sikaabira abantu maziga. Kubanga omanyi kye wayingira. Kuba mmanyi kye yayingiramu nti bakusiba bakukuba bwe najjako wano nga tuva mu kalwe kampe nga bankubye joint wandabako nga nkaabira ku muzindaalo. Okimanyi nti bakukuba. Ne famire yange ngiteekateeka nti kyendimu n'okufa nkola ki? Osobola okufa. Naye ndi bwe mba sibiyingiddemu okufa kwaki? Kwateeka. Kwalangirirwa ku buli kitonde ekiramu. Era ekizaalibwa omukazi kyonna kyakuyita mu ki? Mu kufa. Kati ne mu byobufuzi Kaweesi bw'oba wayingira mu muzannyo gw'otaategeera ne bakukyanga amatatu teriyo omusajja akaabira mu loogi kuba ekyakutuuteyo oba okimanyi. Teyalikabe musajja atulukagala n'olugenda bwe lutyo. Abasajja tulina ensonyi mu bintu ebimu. Omukazi takube waka n'okaaba. Kuba nze Kyagulanyi onsaba otya olukaaga okumpa kaadi nga siteeka nti gwowaddeyo automatic agenda kuyitamu. Ate nange nendukwata nenduwaayo. Kuba Kaweesi wali ogenda agaba olukaaga era odde mu electorate eri. Bali baali balina obusobozi obugaana okuwa akalulu. Wandizibanjizaani. Akati katugambe Iddamani bamuwa kaadi ye NUP. Baba bamuguza buguza nga bagimuwadde n'eri mu kalulu ne bamusuula agenda kubanja. Abona gwobanja. Jofule utayazibanjani. Toyina. Ate Sejjemba. Bonna batolina gwobanja kubanga bo bakuwa baba bakuwa n'olemerera okuwangula. Akati Nyanzi niwe bagimuguza. Naye agenda abanja ez'ebipande. Ez'ebipande obanja zaaki? Wabikuba obyaga. Mu politics bwe tuyingira tuinvestingamu akokokka akatatuluma. Zibanga zoteeka mu nature of politics tetukkiriza kuteekayo kinaakuluma. Ezakawesa ziyateekayo ezimuluma. Yes. Kyenkugambye nti twabagambanga nti temuyingira bya byabufuzi nga temubitegeera. Mujja bifunamu ebizibu. Era kati kyetwakala kati abo nsubira balungi mu kuyigira mu bizibu kati bali mu biyigiramu. Kaweesa akaaba maziga abamu bagenda balaba nga beetuze. Kiba kya bulabe okukkiriza okuyigira mu bizibu. Kuba oyinza okugenda okuyiga n'ofiirayo buki. Naye ate nga ne Bbiri abiri mugumu agamba ateekayo $2,000,000 abeera lwaki teyayigira mu kiri ekyasooka. Kitegeeza waba tayiga mu ebyo ayinza oba alina ekikyamu ku mutwe. Kubanga Nduli yagamba ateekayo $2,000. Naye n'abaana bano njagala kubiriza abazadde kino kyabazadde. Mwogere n'abaana bammwe muteeketeeke abaana mubuulire abaana nti mu duniya maali tebeera yakuzanyirako. Maali mu nsi tuyita mu bugubi ogikola ki? Ogikola. Naye abazadde mwe muliko obuzibu mubeera awo n'otandika n'okyewanyira mu nze nakolerera abaana bange.
gwe byoba wakola taata we aba yabikuwa bo baba byekolera kati wobanga gwe wabyekolera lwaki oyigiriza mwana ono nti ebintu bakola bikole ekitawanya Kaweesa eyinza oba njogera y'abazadde be nakolerera abaana bange kati mwe bye mwakola bibyali mu bitunda bya kisiru ayagala kaadi ya abitunda kuwaayo mu bintu bya kisiru mwe bye mwefiiriza n'ogaana okucakala n'ogaana olya kanyama n'oteekawo property yo omwana agenda wali ku nuupu ne bamugamba leeta sigamba nti naliyo nga bamuwa naye ye bw'agamba ate nuupu tenavaayo tulaga kifaananyi kituufu kutwaga oba bazikwata oba tebazikola ki tebazikwata kuba ebibiina nuupu yatugamba nti ekola fundraising kunoonya kalulu muki mu ggwanga lyonna abantu ne tulaba omusajja ati omukubi wa bulooka Nakaseke n'aleeta akasente ke kajja muki bulooka kati nze sinakawalira Kaweesa naye omusajja oli owe Nakaseke akuba bulooka niwaaba yaleeta emitwalo gy'abiri n'agawayo ku nuupu yagawayo lwakozi ye yali ku kigendererwa ekituufu kati omusajja oyo okuwulira nti ate ekibiina kyasuubira nti ekigenda okulwanyisa enguzi ate kisiseeyo olukaaga nti ate kisiseeyo olukaaga olw'enguzi kigabe kaadi awulira ennaku Kaweesa gy'alina ntono naye yooli owa bulooka weeruweeru n'abafaanana nga ye kubanga abayeesize bano tebanaye kenyina akatini kankaweeyo tusobole okununula eggwanga bo balowooza nti ono banka yaabwe basobola omuseevingamu balowooza nti nuupu nnimiro basobola okusigamu ekibala nekikola ki nekikula nekizaala ebibala ebirala ekyaganye kati olwaleero amaziga g'aba Kaweesa gwe mwalabye bangi abafaanana nga Kaweesa nga bayitirivu kyova olaba gavumenti bwevaayo nekugamba nti yo si yenoonya Kyagulanyi naye nga Kyagulanyi yeekwese kikuleetera endowooza endala nti alina abalala abafaanana nga Kaweesa be yeekwese abamunoonya ng'ate bo bayinza okuba babi nnyo okusinga ne gavumenti kwaye esobola okukwata neraga nti ekuteesa ekitalya n'abantu ne bajja ne bakulaako nga ffe bwe tugala ne tulaba Besigye emizira naye ba Kaweesa abo sisuubira nti Kaweesa bw'asinkana mu nzikiza n'oyo gweyawa ssente mu nuupu olaba agabira ku mpewo nti oyo esepiki efumba emmere eba ekyafumba eyiye nze tebaa Kaweesa oyo n'abamufaanana bwe basinkana be baawa ssente efumba emmere yaabwe eba yeevumikiddwa so mu byobufuzi ofubanga okubibeeramu n'obivaamu nga olina eddembe mu bantu nga tolina nziro bw'obivaamu ng'olina enziro ekukostinga kiki kinene nti ebyo byensobola okwogera ku bintu byaki bya Kaweesa nuupu tubakubiriza accountability n'okuvaayo mutangaaze nomba temutangazizza okuteekawo embeera ey'amaanyi enyonyereza ebyo buli lwe mubitwala nga tebyogerwako nga buli abyogerako mwe gwe mutwalanga omubi nalabye muganda wange Zambale Blasio ng'alina TV kwali ng'abyogerako mu ngeri y'okusaagirira naye nze mu bulamu bwange banansonyiwa baganda bange abasomi b'amawulire naye nze sitenderezangako omusomi w'amawulire kubeera nti mugezi kyekimu kuba omusomi w'amawulire ebayo abagenda mu field ne bagajjayo bamala okugajjayo ne bagateeka wali we bagasunsulira news editor najja n'aselectinga story n'agamba wano ajja kulisoma bwati ne bwati ne bamuwandiikira buwandiikisi abeerawo kyekintu kyosobola n'oprogramminga kompyuta n'ekyogera ku guno omulembe gwa AI nti kati oyo
Zambale AI bino bye tulimu obusobozi obujwana raisinga n'okubitegeera butono kuye tosobola kulaba nsonga nene bwetu ogitwalanga yakubalaata eba nnene kale eba nnene nnyo naye akatono ennyo nga tumaliriza n'okwekozesa obukodyo bw'abasajja ba Iran bwe bakozesezza okuzuula abalaba ababalimu. Iran eyo etteeka ligiwa nti supreme leader waba yakafa wabawo abakulembeze basatu abataking over president ne waliwo ne member w'olukiiko olulala olw'amaanyi bwe bayita Guardian Council wabeerawo ne ssaabalamuzi w'eggwanga be bataking over. Era bagamba mu bbanga ttono bwennyini committee of expert eye-12 oba n'okusoba babe batuula ne beerondamu omukulembeze supreme leader akola ki addako ng'oli amaze ovaawo mu bbanga ttono Iran yalwawo okuteekawo supreme leader abantu ne balowooza kikyetono kitegeeza ne president yali nsolima era naye n'avaayo nga bali bamaze omukaliramu n'ategera nti kati bantegedde n'avaayo yeetonda asangulewo biri bye yayogera. Kati obwo obukugu Iran yabukozesezza n'obukakamu yamaze okutegeera buli nsolima ebadde ekolagana n'Omumerika kuba biri ebigambo pulezidenti waabwe bye yayogera byali mu interest ya Mumerika si aba Iran. Era byali biraganga Iran erirwedde okusala endinga okitegedde. Era walabye supreme leader okwogera kwe yasoose okwogera yayogedde nze nadde mayita nabakwogera yamaze dde okwogera yayogedde yes yafulumiza obubaka bwe statement eri Bannayiraani n'abantu mu nsi yonna era n'abakubiriza okubeera abavumu n'abakubiriza nti agenda kukuuma Iran n'abakubiriza kuba ye mwennyini yeeyogeddeko nti ye yafiiriddwa abantu 5 mu bulumbaganyi obwo bwokka. Yafiiriddwa maama we taata we yafiiriddwa maama we n'afiirwa taata we n'afiirwa muganda we n'afiirwa mukazi we n'afiirwa nebba wa sisita we abamuli close 5 olwedde ye